Nzege. Twebaza Katonda olunaku luno nti ate bwe twavudde mu mazuukira ne tujja mu mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bannange ffe baana Abakristiyaani Abaorthodox abateefu abaweereddwa omukisa guno. Abantu bonna bamanyi nti mu ggwanga lino tuli batono, naye mwegendereze nnyo ebintu ebitono biba bya muwendo nnyo. Your Eminence Hieronymus Muzeeyi, Bishop baffe mwenna, Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ne Maama Nnaabagereka, Abambejja n'Abalangira, abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka, buli omu mu kiti kye. Ngenda kutambulira ku nnambika ya munnange ne maate kwonoona budde. Kristo azuukidde. Kristo azuukidde. Kyamazima azuukidde nga bwe yagamba. Amiina. Erinnya eryange nze Nakimuli Helen, omubaka omukyala ow'ebizinga by'Essese 84 Kalangala. Siri muntu wa bulijjo. Njawukanako ku Honorable Ssekikubo ono. Lwaki? Ndi mubaka akiikirira ebizinga 84 mu Paalamenti ya Uganda. Ekyokubiri, ekitugatta ffembi tubadde babaka ate nga tuli Bakristiyaani Abaorthodox abateefu. Kiriwo ekinfuula ew'enjawulo. Nze nno ndi mwana wa Father mu Busodox. Kati waliwo abatudde abagamba mwana wa Father azaala. Eno mu Orthodox bazaala. Siri mwana wa kibindi, mwana wa Father, Reverend Father Christopher Walisimbi. Ate era ekinfuulira ddala ow'enjawulo nti ndi mwana wa mwami. Reverend Father Christopher Walisimbi, era nga bulijjo neebazo Kabaka. Taata wange yali mwami w'essaza ly'Essese. Kyekinfuula omwana w'omwami, ate tekirivaawo. Era awo wentambulira. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro, nziramu okutuma wadde. Oli w'ekitiibwa nnyo okkiriza nkutume. Onneebalize Ssaabasajja Kabaka okuwa taata wange obwami. Oba oli awo kyenkinfudde gyendi olwaleero. Neyanzeege. Twebaza Katonda olw'olunaku luno nti ate bwe twavudde mu mazuukira ne tujja mu mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bannange ffe baana Abakristiyaani Abaorthodox abateefu abaweereddwa omukisa guno. Abantu bonna bamanyi nti mu ggwanga lino tuli batono, naye mwegendereze nnyo ebintu ebitono biba bya muwendo nnyo. Abakristiyaani aba Orthodox abateefu olwaleero ffe tulidde empanga. Kyetuba twebaza Katonda era ne tumusaba atukuumire Ssaabasajja Kabaka nga mulamu, ng'alamula Obuganda. Okuddako ku sayidi eri, ffenna Abakristiyaani Abaorthodox abateefu, eddiini etugamba twogere amazima galitufuula ab'eddembe. Nsanyuse nnyo His Eminence Hieronymus Muzeeyi bw'agambye nti Abasodoksi tusosolwa. Era bw'akyogedde ne ntunuulira mukulu wange ono, buli kimu akiyina naye tabaddeeko yadde minisita. Lwaki bamusosola? Nze mbadde ndowooza ayogera ku ye. Ate nga obusobozi Abakristiyaani Abaorthodox abateefu tubuyina, naffe tuvaayo okwekubira omulanga mu bifo eby'enjawulo Orthodox ekiikirirwe. Ebigenda maaso mu ggwanga tetugenda kugaana kubyogerako ku lunaku luno olukulu.
olwaleero mbadde nzija ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ne ndaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu ne bamulese bamuwa embejja, bamulese bamukuumye, bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa, tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa, bali mu kkomera emyaka 5 wabula oli bamuleetanga abaleeta. It is really ashaming. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende. Nze ndi mwana wa buwala ate omuganda. Taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima, twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja kufuna ejjana. Empeera teri ku nsi, empeera eriwa kwa Katonda. Mu Bayibuli omwo mulimu omukyala gwe bayita Eseza. Eseza yali mukyala w'amaanyi. Kabaka n'amuwa obukulembeze, Katonda n'amuwa obukulembeze n'amugamba ogenda kufuuka n'abakyala, oweereddwa omukisa okukulembera abantu. Naye bw'onaalabanga abantu balina ebizibu n'otabayambako kuva mu buzibu obwo, ngenda kutta famire yo, nzite buli kikukwatako kyonna osangukewo. Bannaye tetwagala kubeera ng'abantu abo batagenda kubanga beeseza. Tugenda kubanga ba Eseza okuweereza abantu. Nammwe mbakubiriza abali wano, naddala mu abakyala ffe tuzaala, ffe tukuza, tulwane okulabanga eggwanga lyaffe tulitebenkeza okulizza mu mukono ebituufu. Era tusaba Katonda Yesu Kristo nga bwe yazuukidde olunaku lw'eggulo, n'abalala bagamba yazuukira ku luli, azuukire n'eggwanga eppya. Era azuukire n'obuwanguzi bwaffe, Uganda etebenkere mu mirembe gye tubadde twegomba ebbanga lyonna. Ku lwa Katonda n'ensi yange awangale nnyo maaso mungi.